operation then nenkubira ono mukwano gwange namugaa tugende tulabeho naye bagenda mu operation tubadde actually tulina gye tuva wala nga tukooye nangamba sooka obule tojja koze nekugamba sisobola nasindikira akafaananyi nga ndaga agenda mu operation nenkola ki nenvuga nenzija nenyinda ku ddwaliro nembeera ku ddwaliro noono netutuula okuva okusanga 6 paka saa 9 abasawo baze ne batugambira nti kikyasoboka obulamu bwe bugenze naye bampise nenyingira munda mu operation nga bamupika bamupampinga asobola okudda engulu ng'amaze operation kuba omusawo tugaye operation ebadde successful naye nti bagezaako kuba badde bamuzikiriza nga bagezaako okumuzza engulu naye abadde n'obulwadde obugundi obutawanya naye saagala kwogera nnyo kuba abasawo bagenda kuwa lipooti yaabwe yinza okuwa ekyange nga tekyanjala okyawukana tukyabasawo so tulina kulinda abasawo tubuulire nze amanya ga kapita Faruku Mwangi actually nze erina nga omu ku baasistanti nga bamuyambako